Ku mwalo gw'Ebuoya ku nnyanja Nalubaale mu disitulikiti y'e Buvuma abasirikale gye baboye ebintu ebyeyambisibwa mu nvuba emenya amateeka ebyasangiddwa n'abavubi. Kuno kubaddeko obutimba, amataala, amalobo n'obutimba obuvuba mukene obwagaanibwa nga bino byonna bibadde bibalirirwamu obuwumbi obusoba mu 19. Ye bayita Harry Up, abantu ba mukene abangi aboonoona ennyanja baagala nnyo okukozesa ekyo ekitimba kya Harry Up nga kiwanvu nnyo kiyingira wansi w'ennyanja nga nekikokota ebyennyanja ebito like Nile Perch n'emukene byonna kireetera ddala nga bw'eba kisise awo kisise waliwo ekisigala. Era watali kuwannaanya kwonna bino bikumiddwako omuliro. Bino nno okukwatibwa kyaddiridde ekikwekweto ekyakoleddwa abakulembeze mu kitundu ekyo abavunaanyizibwa ku by'envuba wamu n'eggye UPDF abakulembeze lye batenderezza okubayamba ennyo mu bikwekweto nga bino. Mumanyi ab'ekitongole ky'ebyobufuzi tetusobola kubeera buli wamu ate abantu baffe nga bwe mumanyi baagala okusigala nga bafuna ekingi wadde bakozesezza enkola ezimenya amateeka. N'olwekyo tuli wano okubakubiriza abantu baffe nti katugondere amateeka. Tutegedde nti ebintu bino okwokebwa abakuliddemu ekikwekweto bamala kufuna lukusa okuva mu kkooti, kyokka oluvannyuma lw'okukizuula nti abavubi bano ate balina bakama baabwe ababakozesa kisaliddwawo nti be bagendanga okukwata kuba be basindika abantu bano mu nnyanja. Bw'okwata omuvubi ono ayingira amazzi boosi ajja kuddamu ateekeyo essente amuwe endala essente z'okugula ebitimba ebi n'addayo mu maazi. Boosi oyo yagenda wa state n'agula ne state ne fayiro n'efiiraawo ne bikomaawo kibi. So nja kutandika kunoonya ki ba boosi abo. Kuba omugagga omu abeera n'obwato nga 30. Abagagga bo batono ku nnyanja naye obwato bungi bujja butya omugagga omu abeera n'obwato nga 30 obw'envuba. Era bwe tunaakwata abagagga bano ne bagula obutimba ne bawa abaana envuba embi egenda kuggwawo ku nnyanja. Amyuka RDC w'e Buvuma Moses Bule Kizito ategeezezza nga gavumenti bw'efiirwa obutitimbi bw'ensimbi kale nga tebalina muntu yenna gwe bagenda kuttira ku liiso nga yeenyigidde mu muze guno. Era bw'ogenda mu butale mu kiseera kino olaba ng'empuuta yeeyongedde. Twali tufuna empuuta ntono ate ng'empuuta kye kimu ku bintu ebisinga okuleeta ssente mu ggwanga. So tusaba gavumenti esitukiremu etuyambe bafa ab'obukiiko tukoze omulimu omulungi netwagala gavumenti eve ku empawalinga obukiiko buno ate n'ekyokubiri okuteekawo omuwaatwa oguyinza okuvaamu ssente eziyamba abantu bano okufuna ebikozesebwa ebirungi basobole okudda ku nnyanja bavube. Baabakyala abavuba mukene basabye gavumenti eyongere okubasizaawo emisomo bamanye ekituufu kye balina okukola baleme kugwa mu nsobi nga bali ku nnyanja. Kuba tuwulira ensi ez'endala waliwo eyagana tugamba ensi endala zivuba era zivuba nga tezirina amataala naye ffe ngaffe abantu tetumanyi kituleetera obuzibu okuyingira okukola emisango gye tutamanyi kuba tuba tunoonya kye tubeerawo. Omulimu gwaffe naffe gwe tugenda okukola ng'abavubi kwe kulookuuma abantu bano tukkiriza nti b'amaanyi nnyo era batusinga ssente bazirina ne pulezidenti yatuwa obuvunaanyizibwa obw'okukuuma ennyanja zaffe. Abakulu bategeezezza nti ebikwekweto bino si byakukoma okutuusa nga bannayuganda bategedde ekituufu eky'okukola okutaasa gavumenti okufiirizibwa ssente.